tugenzeeko ekiringa ente mu disitulikiti ey'Empigi. Gavumenti evuddeyo neekunga abazirwanako okuba nga bakola zi SACCO ebateremu ensimbi ez'okwekulaakulanya basobole okuba nga bamuka entobazi n'ekigendererwa eky'okukuuma obutonde. Kaweefube wa gavumenti okutaasa olutobazi lwa Semajjimbi yeeyongeddemu amaanyi bwekunze abazirimu okulaba nga bakola ebibiina by'obwegassi babawe ssente. Bano ebawaddeyo ebbanga okukungulamu ebintu byabwe bye basimbamu oluvannyuma nate babeere nga bava mu ntobazi zino. Musa Mulindwa ssentebe wa SACCO eno alondeddwa ne Muslim Ngobya basuubizza okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi. Nti entobazi zaffe zitubadde tukoleramu nga tuzoonoona ate ekitongole ekivuddeyo okutuwa obuyambi tukiwagira tubeere kasente ezo zibanaba tuwadde tuzikozesa bulungi zisobole okutuyamba mu biseera byaffe eby'omu maaso. Ye Jimmy Kasozi ssentebe w'eggombolola y'ekiringa ente abalondeddwa okulemberamu bannaabwe abakuutidde obutekkiriranya. Omulawo accountability nungi eri abantu bantu bagenda bakulamu ebinamu. Naye ssente bwe zinajja ne mugezaako okuyita ayiteeno kubanga ebintu bya ssente bizibu nnyo. Sente zikema zirina ebikemo bingi. Nolwekyo njagala sente zireme okubakema kubanga abalondeddwa kimanyi mwenna mulinamu. Maria Lubega amyuka RDC w'Empigi asuubizza obwegassi bwabwe okubufuula cooperative singa bakola nnyo okulaba nga bafuna ekiwera. Ngenda kugamba commercial officer nfune groups ezo zonna mu byalo ebitaano tuzifuule cooperative mu kiseera ekitali kyawala. Ngende ku ministry tulabe tukola ki zifuuka cooperative ezijjudde emirimu eziwedde. Esther Nampiima ne Tony Mwendeki abakulira okulaba nga obutonde bw'ensi bw'obukala okuva Empigi balambise ku bwannannyini mu bifo eby'entobazi. Ku mirimu egitakkirizibwa okukozesebwa mu lutobazi kwe tugenda ne mu lulimamu. Tetuyinza okukkiriza kyokka ku lutobazi gye tuyita edge gardening okulima ku maki ku mabbali. Nzija n'ennimayo sisussa fuuti 5 tusobole okulaba kutya bwe tugenda okusevinga olutobazi luno kubanga kyekinyusa ekikulu so si kubawa ku wiki ssente. 1900 Uganda Gavumenti nga yo gwerandirodo yakuyaleta alikoma ku lutobazi ezo liriyo naye entobazi si ya muntu. Njogamba nti okulya amatofaali olimirayo vaayo waliwo kana akasente mukole group. Abatuuze ab'enjawulo okuva Essikiwunga okuli Ssentebe Kimanya Yunusu basanyukidde enteekateeka eno. Kirungi singa banaabeeranga tebongeddemu bantu balala nga bajjayo obujja. Ate ekyokubiri tulina kubeeramu n'abaana ate n'ebyana okujjayo abamu ate abalala ne basigalayo. Byamutalemu Kizito Vincent, Soloti TV, Omunnyo.